tussibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Kale ddoboozi ery'omusuubuzi olunaku olwaleero njagala okukwaniriza era n'okujukiza bannayuganda bonna nti ebule ennaku ntono tuzibalira ku ngalo omwaka 2023 tube nga tugufundikira. Ku sayidi ey'obusuubuzi bannaffe waliwo kati abali mu kayisanyo ketulaba kati embalaza z'ekibuga Kampala ziyinza okuba zigenda kuddamu ate okukwatirira olw'ebigambo bituwulira. Eriyo bannaffe nga yateekateeka mwezi gwa Desemba Novemba atandikira ddala mu guno gwe tulimu okutuuka mu January awo muyingira nga ye ebintu bye yategeka nti bizinesi eyiye ajja gikolera ku street oba ku luguudo. Abo bonna tulina okulaba nga bannaffe abafuna enteekateeka ennungi babeeko ne bwe bakolera. Obwetaavu eri bannayuganda mu butale oba emidaala mu butale bulabika nga bukyali oba bweyongera buli lukya olw'ensonga nti ebyo byebimu ku bitandikirwako nga bw'olaba bodaboda nti atandika bw'aba alina emitwalo 7 n'ajjayo looni ey'akapikipiki kitegeeza yatandikirwako. Omusuubuzi w'emitwalo 10 oba 5 oyo naye asobola okutandikiraawo ku sitwiti ez'ekibuga Kampala oba mu butale yonna gye baba mu planning day. Bannaffe abakisiita Uganda ne Salam TV oba Next Media batyo baplaninga ne bagaya omusuubuzi kayise wano eddoboozi. Nze musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali. Tuli ne bannaffe aba Uganda Revenue Authority abawoza b'omusolo kitongole ekyo kyekivujjirizi kya programu eno. N'olwekyo enteekateeka y'abannayuganda ddala bannakampala bwe baamu enkuba tumanya kyekiddako nteekateeka ki gye balina. Nina akulira federation egatta banaffe abasuubuzi mu kibuga Kampala abasuubulira ku mbalaza oba be tuyita abatembeeyi. Mukulu Lubega Richard Mustafa Sentebe wa Smart Baza gwendi ne lunaku olwaleero era tugenda kuwayamu tulabe enteekateeka bo gye balina okulaba nga at least bataasaako okumujjuzo naddala mu kibuga Kampala era ku mbalaza okulaba nga 2023 target yaabwe yali etya. Sanso okulaba nange okusanga sebo oli bulungi 100%. Bw'obeera 100% awo manya nti ne bannakampala naddala abasuubuzi abatandikirwako oba be tuyita abatembeeyi bajja kuba bulungi. Nsaba okkiriza ombulize kwa kulaba ate tutandikiraawo. Amanya bampita Lubega Richard, abasinga bampita Lubega Mustafa. Eyo gye nsinga okugwa ennyo lwakuba abasinga tebakimanyi. Batulaba batuwuliriza mbalamusizaako nnyo. Mwebale okukeereranga ku Salam TV, TV yaffe. By the way, TV ekyasinze okulwanirira bamufuna mpola. Abawansi abatandika. So TV eno kyetaaga abantu bano bagiwe n'ekirabo. Kubanga kyekoze kyamaanyi ennyo. Ffe bakafenyera ebbuga bandi tulabye ddi. Omanyi twali ne Prime Minister wali ewaffe nga tumukyagizizza. Mama Nabbanja. N'agamba naddala ffe bakafenyera ebbuga nze Nabbanja, Miisa Kabanda, ono Ntabaazi. Bandi tulabye ddi senga teyali Yoweri Kaguta Museveni. Bakisaka mwe baani. So ne Salam TV tugamba ffe baani okutwagala bwe bati okujjanga buli lunaku ne mutunoonya ne mutuyita ne mutulambula ne mutu so tusaba busabi Katonda bongere bimusinga okwagala. Amina sebo. Weewaawo. Tweyanza nnyo tweyanzege Ssentebe we side eyo okutwaliza awamu nze nkuze ndaba bannaffe abasuubulira ku mbalaza babatembeeyi nga bakolera mu bifo bibiri mwe nabalabanga mpozi n'abatembeeyanga ebbali w'enguudo ge mataawo ge twalabanga nti lino ligendako ne lisala Kawempe oba lino lisala Makindye oba lino lisala Lubaga naye abatembeeyi bano bawangaaliranga nnyo mu zipaaka za takisi. Ssentebe twakulabyeko nga muli mu kafubo na omukulu Sekindi Rashid abamu kubakulira takisi. Mwagala kuzza nkola y'abatembeeyi kwambala mataawo badde mu paaka kiki ekyabaddewo? Sebo ekisookera ddala tuyina omukago gwe twatta. Abatakisi, abatembeeyi, ne bana aba 7 Hills. Abalongoosa ekibuga. Tugamba nti
ekibuga kino bwe babanga bano ffe tukyafuwaza yes bano nga be balongoosa lwaki tetubeera nabo nemukolera wamu netukolera wamu teamwork okulaba nti team ekibuga kubanga maama nankulu w'ekibuga yaleeta concept ye ya smart city kati ffe abakikoleramu kinaabeera kitya ekiyonjo tugenda kikuuma kitya nga kiyonjo kwe kulaba nti twaggulawo omukwano n'abo abakirongoosa be ba 7 Hills naye ne tugamba nti ate tulina abatutambuza okutuleetanga mu kibuga kino abatuleeta buli ntakera andeeta nnywa akatunda kange ate nanzizaayo nga ndi mu kulya obunyeebwa kituufu so omuntu oyo naye mwetaagako enkolagana that's why twabuilding a relationship wakati waffe abantu abasatu still twagala kutambula kwongerako noono akulira arcades Arcades Association nti abatembeeyi bano bwe bajja mu butale emyaka 3 oba 5 gye tuba tubawadde contract yaabwe neggwako ey'okukolera mu katale nti agezze afunyeemu ate nja kukubira owakeedi mugamba ono atuusa akuza omwana kajjeewwo kayeyubulire mu kiduuka eyo mu akediyo atandika okgenda China asuubule ave mu katale omudaala agulekera omulala atandika so ye enkola gye twabaddemu mu kafubo kuba twabadde n'owakedi ne Rashid Sakindi nange kennyini nga tulina bye tuteesa okulaba nti Kampala ono tumutereeza tutya tuyambye tutya gavumenti eno okulaba nti abantu bano bale mogisumbuwa batambulire ku mulamwa so yenteekateeka eyo gye twabaddemu n'okulaba nti bano abatembeeyi abaganidde ku nguudo tugenda kukola tutya bakyaganye mukoze mutya waliwo ababasumbuwa ababalyamu ssente kati tugamba nti twagala meeting eyawamu n'abo abakulu ababalyamu ssente abakulira enforcement oba batambula n'ababa enforcement tutuule ku mmeeza tubagane naye kino kyemukola kibi ayimirira wali ng'omukyala atunda amenvu oba omuvubuka atunda obugatto wali n'atavaawo ate nga akwasisa amateeka ate nga ekimuweesa omulimu kwe kulaba nti omuntu oyo takoleraawo ate ekyo kireetedde nnyo ne bano abali mu maduuka okuvaayo olw'okuba bano batundira ku mbalaza zaabwe ate bo tebakyatunda so kati ye meeting eyo gye twabaddemu okuteekateeka okulaba nti tuyita abantu bano tutereeze tulongooseemu ate tuleme kudda mu buvuyo bwakwekalakaasa kubanga emyezi tuli mwezi oguddirira ogufundikira omwaka kituufu so bwe tunadda mu mbeera eyo tugenda kukubagana naye ne tugamba nti ne bano bankwata butambaala 2-3 n'obusaawa bizinesi yange ya mitwalo 5 abo katubaleke mu paaka omwo munda beeyiyiza omwo ffe kye twetaaga kwe kuba wa amaanyi kwe kuba wa support nga tukwataganira wamu n'abaki n'abataxi abantu abo bantambuza kubanga mu katale tagenda kujja muntu wa mitwalo 2-3 tajja kuba abatafitingamu kutambuliramu n'obutambaala so abo twasalawo ne tugamba nti kabasigale mu parks omwo wabula katubatereeze bulungi nabo babeere nga bamanyikiddwa so zeze ensonga ze twabadde tunyumyanyumyamu okulaba nti tuyambako KCC okutereeza ekibuga Kampala okumalawo omugotteko gw'abano abatembeeyi ababeera ku makubo bano abasuula abateeka amenvu mu parks abo bagende mu butale atuuza ebibbo by'amenvu n'osanga omudaala mutuufu omudaala guli mu mitwalo nga 3-4-5 nigulyawo mu paaka guyingira n'akakadde nga we tugula ebibala bateekaawo mu paaka kati abo twagala baveemu tulekemu bano abatambula bano abafumbira emmere mu paaka nga mpitirivu abo nabo bakendeeremu mu paakisi tufu olaba muliro gwaka wali wano emmotoka eyitawo ne weebuuza amafuta gakolaganira wano omuliro ekyo naffe tutera nnyo kyewunya ne tugala senga omuliro guno gukwata zino takisi zino ekibuga kiba kikomyewa mwe muli amasundiro g'amafuta amangi mwe muli paaka mwe muli abafumba kitegeeza ekibuga kiggwawo ekibuga olwo kiba kiweddewo amasannyalaze abwe gakwata omuliro gajjudde parks ezo so bye bintu bye twadde tugezaako okudiscussi nga tulabe way forward tukikoze tutya twasembayo okubeera naawe ku Salamu TV wano era mu ddoboozi ly'omusuubuzi nga twogeddeko ku nsonga z'ekigambo kya smart city
emirandira egigenda okuzimba smart city olowooza ani alina ogituulamu negikola amatabi amalungi kubanga bwe muba nga bwe mwakoze omukago gwammwe guno ogw'omutembeeyo nemmanya nti wabunekkeresi ajja kusigala wano mu paaka. smart city egenda kukolebwani enaakolebwa bakulu ba waggulu oba n'omuntu ono atandika era mugenda bakola mutya? Ekisookera ddala ekigambo smart n'ogattako city. Omuntu smart erina kutandikira ku ggwe. Nze gwe kennyini olina okusooka n'obeera smart. ng'omuntu bw'obeera smart leka n'entambula yebeere smart. Bw'ebeera smart leka n'omulimu ogwo gubeere smart nga ne wookolera wali smart. Ne tulyoka tugattako ekigambo city. Ebintu ebyo byonna bye njogedde bivaamu ekigambo kimu, ekibuga okubeera nga kiyonjo nga kiri smart. Abaani abagenda okukola ekintu ekyo be baffe bennyini abatandise nga tuli smart. Nze kennyini kasita mbeera smart kitegeeza ne wengenda okukolera walina okubeera nga wali smart. Wayonjo. So concept ya smart city nze nina ogimaintaininga, nze nina ogituukiriza okulaba nti concept eyo yava waggulu nti tubeera abayonjo bamufuna mpola abali wansi. Kubanga n'omuntu ono atambula kitegeeza gwe atambula agenda okungulako zoli smart gyendi. Oyagala ogula ekintu ekiyonjo gyendi ku muntu omuyonjo. Nkiraba. Si kubeera nti nja kufuutuka eri mwala n'ebigatto byange byonna bitonyolokoka wooza okugula waliwo ebiswera bitaamuuka yambadde byovulo waliwo ebyenvu basuddawo biki. Kitegeeza togenda kungulako. Kituufu. Lwaki tonguzeeko nti ndi mukyafu? Olwo eŋŋombo ya smart mbanje sudde ate nze agamba mufuna mpola ndi mu smart city netaaga okubeera smart mbanje sudde. So omuntu alina okutuukiriza eŋŋombo eyo yenze. Nze omutembeeyi mufuna mpola ali wansi. Ekibuga okubeera nga kiyonjo naddala mu abatambuddeko mu nsi ez'ebweru muzze mulaba ebibuga bino nga biyonjo. Abantu bano babateekateeka. Bwe bamala okubateekateeka awantu we babatadde ne wabeera nga wagwanidde ne wabeera gagamba ekifo kibeera gazetted. Bakigazeetinga mateeka abantu abo okukolerawo kyabalubega bano bamufuna mpola. Ate bamala okigazeetinga ne bakifuula ekiyonjo ne bakifuula ekyomulembe. Waba otunuulira Deira Dubai manya nti waliwo abakolera ku street ffe betugulako ebintu n'essaawa ezimanyiddwa. Bw'otunuulira Gwanju waliwo abatembeeyi nabo abakolera ku street. Naye wane waffe ekintu kigaanye okukwata ekyo. Ekintu ekyo kijja kubaawo senga twekkiririzaamu ng'abantu nti kino kisoboka. Ate ne twejjamu embeera ey'okulowooza nti ffe tuli bubi nnyo. Tetuli bubi. No. Gwe omuntu bwe weefuula nti ndi bubi nnyo onoonya kasimpa saako. Maama omunaku bange obe mu kibuga akabaawo kange mwenfumbidde emmere emyaka 3. Sina kyendi, sina kyennina, sifuna ssente naye nga bw'okola buli lunaku onnyukawo n'egi. N'esatu gyo. Senga osevingayo omutwalo 2 n'olya n'okolamu ebirala. Kitegeeza nti osobola okufuula ekifo kyo ne kiva mu kabaawo kana akagize ne kidda mu mbeera ennungi. Bwe kibeera mu mbeera ennungi kitegeeza nti biri embeera ey'okwekubagiza ogyeggyemu n'ogamba naye kantambule n'omulembe. So bye bintu bye tunoonya okulaba nti ekibuga kino kirongooka. Era bano abali ku street abeesisigganyiza abo ne bajja ne bagwa mu mwala ne babeera eyo ne banywa enjaga ne bavaayo ne badda ku street. Nze nsuubira kaseera katono nnyo kubanga tulina enteekateeka gye twakwataganira wamu ne KCC okulaba nti tutereeza ekibuga. Abantu abo nabo bajja kufuna mu bifo byabwe mwe bagenda ndowooza ng'eyo mu Katanga. Naye abenga alina engeri gyakifunamu. Mu Katanga nti kati eyo mu Katanga n'omukyafu n'akola ati ebyo gye babeera. Abeera eyo. Ne babeera naye muno mu site wakati. Site eno. Eyo embeera tetugenda gikkiriza. Mwami Lubega ne bukyenkya nga sikyalaba bantu bali omwala gwe Nakivubo. Awo ndowooza bagitaba Sebaana Road wansi awo yali Channel Street. Bwe ntunula omwalo ogwo nze ndaba KCC buli abasirikale lwe bajja bwe bati eriyo abavubuka abakwata emmaali yaabwe. Emmaali nno ng'ogiraba nnyingi nakka wansi mu mwala mwennyini wansi.
abantu bano nteekateeka kimwe gye mulina nga temukozesezza kifuba kugamba nti kabagende makomera kuba mwakikendeza ennaku zino ekyo nno nkibeebaza okuba nti temukyasiba basuubuzi mutembeyo oyo luli baggweranganya eruzira mukirwanyeeko mugenda kikola muti okulanga muzizza system buli omu naabanga at least ayina waakolera yeeyagala ate nga talwanaganye na bannamateeka. Kituufu nnyo ogenze n'ogamba nti nga temukyasiba batembeeyi ate nze ndi mutembeeyi ate nsibe w'omutembeeyi so temukyasiba batembeeyi nalwanako nnyo nze kennyini yes okwogerezeganya ne KCCA ne maama nankulu w'ekibuga nti abantu bano balekeraawo basiba wabula bateekewo enkola nti omuntu gwe bakwata bamuleeta mu katale ekyo bakigezezzaako naye nga naddala ba RRU bano abavubuka bambale engoye enzirugavu abo bano abasaati eza bbulu bamu nabamu abadde bakigezaako naye nga basinga bo bakola byabwe n'akwata omuntu n'amuteeka ku poliisi n'amumazayo ennaku 2 n'amumazayo ennaku 3 bw'amala okumusuubiza nti kabagende mu kyalo batunda akatee kange ssente baleeta n'abeerawo mpaka ennaku ze banaatunda ki ente ye yenunule mu kkomera yenunule kyokka musuubuzi alina okuddamu okukola kuba yeetaaga ssente. So kati ffe tugamba nti bano abantu abalina emmaali ennyingi tugezaako basensitizinga okubasomesa n'okubalaga omukwano kubanga bannaffe tubamanyi tubadde nabo omuganda ye gundi jangu tugende mu katale obeere eyo nga bwe tunoonya akasente mu gavumenti akagenda okwongererezaamu ove mu bino ebyadduukadduuka n'ogwa muwala emmaali neeyonooneka ne bakukwata omanyi ebintu bino byetaagamu okubala nkutya nti omutembeeyi basobola okukukwata mu wiiki emirundi egi emirundi 4 naye buli lwe bakukwata okusimatuka owaayo emitwalo ago 2 abantu muli bagagga mu bantu obaago muli bagagga bantu mu batembeeyi awo abayina emmaali bagagga abayiwa emmaali ku kkubo emmaali oluusi eba ya mugagga kati ogenda okutunuulira nti mu wiiki emu bakuggyemu emitwalo nga 6 oba 8 simple logic ezo ssente zandibadde ate zikuyamba ekirala okukulaakulana kale bw'ogamba nti ndi mu katale sikola bulungi naye nga mu katale osobola okunnyokayo n'ebirijo nga tekuli akutteko tekuli mpooza topangisa kifo tekuli akutteko tekuli akusabyeyo yadde 10,000 mbutuufu ne bw'oba obala simanyi ne bw'oba tewasoma nasale ekibalo kiba kyekola bwekozi naye obuzibu bwe tuyina bano balowooleza kumpi nti olwaleero nkozeewo 6 awo ndi wakabi nakyamuka nenkya n'akolawo 6 zemmeka ezo 12 ne luli n'akolawo 5 17 kesisiyeze emukuba eyagala ago 40 endala agenda zeewola agatte kuzaalina then aba yakamala n'omulala nga bamuzigera nti eri embwa erina ssente nga nabo bakubattuwa bamutaayiza naye nga bamukuba so ogenda okwekanga nga omusuubuzi akugaana naye omanyi kyeyamanisi kyalina ka kapito peddemu banyongereyo ka kapito naye nga ali ku mwala so senga yajja mu katale kapito we yandibaddewo n'obusente bwe n'aba nabwo nga bwabusevinga mpolampola twabateerawo ne cooperative cooperative mu katale eyaffe eya Kampala district abantu abo twabagamba nti bali mu kusevinga abasinga bateekayo abayinamu ennone ey'okusevinga culture y'okusevinga so abantu abo tutambula nabo bulungi era tubasuubiza okubawa ku ssente bongeremu mu bizinensi zaabwe abo babadde batambula bulungi ne cooperative kubanga ffe tetwayagala nnyo okutunuulira banks kwewola bisaawa gavumenti tuwe naffe tusobola okwekolamu omulimu bakaaba buli lukya ne tubeera bulungi ffe tetutunuulidde nnyo simanyi microfinance oba otuwadde oba totuwadde lekayo mwe mutambula ffe tutambula obulamu bulina okutambula tukyayagala nnyo okwegayirira kweguyiriza abantu nti ate gavumenti tuyambe no gavumenti ejja tusanga nga tutambula omwavu taba na choice bweriba eyagadde etuwe temujja kukola ntondo se omwavu taba na choice taba na ntondo kubanga ekisookera ddala bw'oba wakwata ekifo n'otuwa nga tukaaba nti ku kkubo batumalawo ketuyina keeko katutandike naako gwe bw'oliba oyagadde jangu okola eki jangu oyamba abantu bewateeka eri kubanga bw'otunuulira akatale Gwanda Gwanda teri yatuwa ssente
okuzimba leka naawe teri yali atuwadde yadde nusu 5 nti gavumenti yatuwadde yadde nusu 5 ku bintu ebyo bye mutaddewo kusitula akatale wansi tindira sereka waggulu tekuli ssente ya gavumenti tekuli yadde nusu 5 bwegati sente ozijja wa Lubega anti kyenkugamba nti ffe tukola ebintu nga tetutunuulidde gavumenti eri tusanga tutambula etopinga apo egatire kuzamu kubanga tuleme giwa headache ate ekola ebirala nti ate Lubega akatale ate obutale no ffe tusigala tutambula ng'abaabugumizibwako akatonotono okulaba nti gavumenti leke tusange nga tutambula naye eyongerezaawo so twava mweno embeera ey'okwekubagiza tetukyekubagiza ye gavumenti bwetali baawo ebiseera ebyo tubadde tuwulira nnyo emboozi za puroguramu y'enteekateeka yammwe eya obutale obwo nga tuwuliramu okwonoona omudidi gw'ensimbi nti oyo Lubega agenda kwonoona ssente z'omusolo twakirabakokko emabegako wali mu sayidi za Usaafi ewo tekigenda kujja tuwulire nti baaguze ettaka obuwumbi n'obuwumbi naye nga abakoleramu baavu kife tekisoboka Usaafi yali agikulembera by then yooyo kati Gwanda akikulembera essaawa zino akulembera obutale bw'abavenda yoono gwe bayita Lubega oli yali yakola kifiiriza yakola bibye oba yafiiriza simanyi naye yakola bibye mu kapasite ye n'obwongo bw'okutegeera bwe kye bwamuwa kye yakola era ne bufreezingira awo ne bifa kati ne Lubega mu kapasite ye n'obwongo bw'alina byakola byayagala birabibwe ensi si ggwanga okolerera ani mwami Lubega bw'oba okola ebintu bino eby'okutaasa abatembeeyi okuva ku makubo n'okuzimba obutale obwo obw'abantu ba wansi okolerera ani ekisookera ddala bwe tuba tukola ebintu tetukolerera muntu tetukolerera nti gundi oba gundi wabula twekolerera ng'ensi twekolerera nga eggwanga n'okulaba nti eggwanga lyaffe libeeramu obutebenkevu kubanga eggwanga bwe libeeramu obutebenkevu nange nja kuba n'emirembe naawe ojja kuba n'emirembe kati bwe tutereeza sisitimu eyo tugamba abantu ababadde babba ku nguudo abadde banyakula obusawo bonna tubaleese tukoze tuteredde emirembe gigenda kubukala mu ggwanga then ffe Katonda atunuulira emitima gyaffe bye gikola nti wali okikola walina nniya ki exactly wakozesanga mutima ki kwagala kubba abantu kwagala kuyamba abantu kwagala kuyamba nsi yo kiki wali onoonya nti nali njagala mirembe mu nsi yange ekyo Katonda atuweeramu nnyo emikisa lwakuba nti ebiseera ebisinga bwe tutunuulira abantu nga bakola bagenda ne balowooza nti twekolerera kufunamu twekolerera kubba ggwanga muvuge emmotoka empanvu so bw'owulira nti ettaka ssente nnyingi no ezo ssente si nnyingi ezo ssente ntono nnyo kubanga bw'otunuulira biliyoni ezo ze bagamba ezigula awo zo ze babbye mmeka abatuta obuwumbi n'obuwumbi wali nga wagendawo abantu abagenda mu mitwalo 10 8 9 plus gwe n'otandika okugamba nti babbye sente ye nannyini kintu mu Kampala wakati oli okuwawo ekazi 10 omanyi yazifuna atya yoba omuwadde ki yakuteekamu sente mmeka gwakuba kerere eyo nti bagenda kubba abantu so teri sente yamwewa musolo egenda kufa sente ezo zigenda kutuukiriza kye baziteereddemu okukola ebiseera ebisinga obungi obutale tubulaba bufudde nnyo nga bulimu embeera y'ebyobufuzi mwami Lubega weewaza otya ebyobufuzi obutataataganya basuubuzi bwe bogenda okujja ku nguudo obateeke mu butale kuba waliwo abaagala ku nguudo bakube enduulu oba olyawo ng'anoonya akalulu okyewaza otya ekyo ekisookera ddala bannabyabufuzi ekyo baakitandikako dda n'okujja abantu bange mu butale bamobilizinga nti bali mu sisitimu eri bateekateeka abantu okubawa streets so n'abamu ne bakomawo ku street abaali bazze ate ne bakomawo olw'ekigambo ky'abannabyabufuzi naye ekyo ffe engeri gye tukolamu emirimu gyaffe tugezaako nnyo okulaba nti tugoba politics mu business business zitambule nga ziri independent
temubigatta politics waabwe atambule nga ali politics time bwe lituuka eri obufuzi bajje batusaba akalulu oba tuli bawa tubawo oba tetubawe tulekeyo so tetwagala gattika politics na business ekyo nze kyensinga okumaintaininga mu katale kubanga bw'otunuulira mu katale tosobola kusangawo nti waliwo ofiisi ya FDC simanye yagundi simanye yagundi ofiisi erimu yange yo nga Lubega aba DP mbayina ba nupu aba FDC bonna mwebali mu butale tuli mu business temuli mbyabufuzi no politics mu butale Ddoboozi lya musuubuzi oli ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe gwe munaffe ali era atulaba abasuubuzi twagadde nnyo okulaba nga at least tufundikira omwaka nga waliwo Salamu TV ettofaali lyebataddeko era ndoza ssentebe asiimye n'aga nti abasuubuzi bano abaawansi Salamu TV erabika ng'ekutte kisooka oba enywedde zinnaazo akendo mu zinnaazo okulanga tubalwanirira ye twagala nnyo abasuubuzi bano abatandikirwako at least nabo bakyukeko nyongero bajjukiza nti ekitongole ekiwoza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kyekiteeka ensimbi mu pulogulaamu eno oba abavujjirizi ate era twongera bakubiriza bannayuganda yiga empa y'omusolo yiga woolina oguweera oba oli awo ekifo mw'oli oyinza okuba tolina kuwa musolo naye oguwa olw'obutamanya ebintu bino bitegeere bimanyeyo bitegeere obiyige oluvannyuma ojja kuba oteredde nga kyonna kiteredde Ddoboozi lya musuubuzi nze musajja kabaka Haji Kasiteri Ibrahim Ali tukomawo Katonda ne tovaawo ekutuusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.